Abatuuliriza tubaniriza nnyo mu programu eno ebatusibwako Words of Hope. Mu kiseera kino tubeera nga tubatusaako ekigambo kya Katonda. Katusooke okweteeka mikono gya Katonda nga twebaza olw'ebyo byatukoledde ate n'okutusobozesa okubeera nga tukyawuliziganya. Kitaffe omulungi Katonda ayinza byonna, Mukama tukwebaza olw'ekiseera kino. Twebaza kubanga oli Katonda afaayo, oli Katonda w'amaanyi era oli Katonda alabirira. Era twebaza kubanga Katonda waffe otulabiridde n'otufuula abawanguzi. Ne kaakano tugenda okuwulira ebigambo bino. Mukama omulungi, nsabira abaddu bo n'abazaana baabwe bagenda okubiwulira kaakano. Mukama yongera okubabeera n'okubalungamya ng'oyita mu bigambo bino bibafuula ab'amaanyi. Era Mukama nange oyongera okumpa amaanyi n'okunnuŋŋamya mu byonna. Mukama ebigambo bino bibeere birungi. Tugulumize Mukama, tutendereze nti osaanidde mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Words of hope, good news, no boundaries. Together, we can make Christ the center of our focus. Batuuliriza nyongera okubanirizaako mu programu eno ebatusibwako Words of Hope. Kama yebazibwe oyo atukumye n'atulabirira n'atubeera mu buli nsonga yonna. Amanya nze Kafuluma Moses Mpaji, ndi mubuulizi okuva mu kanisa y'Ennalubawe mu Ssaabadinkoni obw'Ennakanyonyi. Nebaza Katonda olw'ekiseera kino kyampadde okubeera nga ngenda okugabanirako awamu nammwe ebigambo bino ebikwatagana ku bulamu bwaffe obw'omwoyo. Ekyamazima Mukama atukoze bulungi, Mukama atuwanguza era Mukama atubedde okusobola okuyita mu byonna ebitawangulikika. Ensonga lwaki olwaleero njagala tulabe ebigambo bino ebikwatagana ku bulamu bwo bukristayo. Obulamu bwo bukristayo bulimu engeri nnyingi
era mu kiseera kino ng'omukristaayo njagala obeere mwegendereza nnyo ng'owuliriza ebigambo bino. Njagala weeyo obudde bwo okubeera nga oli ku bigambo bino birowoozaako, kubanga bikulu nnyo. Ebigambo bino bya muwendo nnyo. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ng'ali mu kuyigiriza, mu bantu be yayigiriza bonna yayogereranga mu ngero, era ne ku luno yali ayogera mu lugero luno ng'agamba, essuula ya 13 mu Matayo olunyiriri 47. Olunyiriri olwo lugamba nti nate obwakabaka bw'omu ggulu bufaanana ekiragala kye yasuula mu nnyanja ne kikuŋŋaanya ebya buli ngeri. Bwe kyajjula ne bakiwalulira ku ttale, ne batuula ne bakuŋŋaanya ebirungi mu nkanga, ebibi ne babisuula. Bwe kityo bwe kiri ku nkomerero y'ensi. Bamalayika balijja balyawulamu abantu ababi mu batuukirivu, balibasuula mu kikoomi eky'omuliro, mwe muliba okukaaba amaziga n'okuluma obujiji. Njagala tusooke tukomekaawo. Mu ssuula eno Mukama waffe Yesu Kristo yakozesa olugero luno okulaga obwakabaka obw'omu ggulu bwe bufaanana. Obwakabaka obwo yali abugeraageranya ku muntu ayinza okugenda n'ekiragala, wano bakiyita kiragala, naye ng'ekyamazima Bayibuli ey'oluzungu ekijjayo bulungi ekiyita net, kye tumanyi obulungi ng'akatimba abavubi ke bakozesa n'obulala, naye wano bakiyita kiragala, nti ekiragala ekyo kye basuula mu nnyanja ne kikuŋŋaanya ebya buli ngeri. Bwe kyajjula ne bakiwalulira ku ttale, ne batuula ne bakuŋŋaanyiza ebirungi mu nkanga, ebibi ne babisuula. Obwakabaka obw'omu ggulu bwe butyo bwe bufaanana. Ekyamazima Yesu Kristo yali agezaako okuleeta ekyokulabirako kino, okulaga abantu ng'ajja mu mbeera gy'ayinza okubateekeramu ekintu kye batayinza kutegeera mangu. N'akozesa ekiragala kino oba neeti okulaga abantu bwe bafaanana. Wakati mu mbeera y'obuvubi, abavubi bakozesa nnyo obutimba. Obutimba obwo bwe basuula mu nnyanja. Akatimba ako tekasosola oba kennyanja kato oba kikulu n'ebirala ebigwa mu kkowa ebyo, kyo kireeta buleesi byonna. Kakati omuvubi yatwala obuvunaanyizibwa okwawulamu nti kino kyagala kirungi, kino kibi, ebirungi n'abisigaza. Bwe kityo ne Yesu Kristo yagezaako nnyo okukozesa olugero luno. Yagezaako nnyo okukozesa ekyokulabirako kino ng'alaga abaana b'abantu obwakabaka obw'omu ggulu bwe bufaanana. N'abaga nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana n'omuntu oyo agenda okuvuba n'asuula akatimba mu nnyanja, naye bw'asika ebirungi n'ebibi byonna bijjira muli. Naffe no bwe tutyo bwe tuli mu nsi muno, abaddu n'abazaana ba Katonda. Bwe tutyo bwe tufaanana. Obulamu bwaffe twetabuddemu abantu abalungi n'ababi, naye abasobodde okumanya kino be batono ennyo. Tubeera mu makanisa ag'enjawulo, ekyamazima ng'abantu mwebali ab'enjawulo, naye era nga mu bonna mulimu abalungi n'ababi, naye nga bazze kusinza. Tubeera mu nkuŋŋaana ez'enjawulo nga mulimu abalungi n'ababi. Tubeera mu bintu eby'enjawulo nga mulimu abalungi n'ababi, naye n'obwakabaka bwa Katonda bwe butyo bwe bufaanana. Ekiseera kiri akadde ak'enkomerero y'ensi nga katuuse, bagenda kwawulamu abalungi n'ababi. Bamalayika balijja bagenda kusunsulamu abalungi n'ababi. Abalungi balitwalibwa mu kifo eky'okwesiima, n'ababi balitwalibwa mu kifo ekijjudde okukaaba n'okuluma obujiji. Y'ensonga lwaki Mukama waffe Yesu Kristo yakozesa ekyokulabirako kino ng'agezaako okulaga abaana b'abantu kiki kye bateekeddwa okukola mu bulamu buno obw'ensi, ng'agezaako okulaga abantu kiki kye bateekeddwa okubeera. Ekibuuzo ne kijja, gwe Omukristaayo oyimiridde otya? Kubanga mu bulamu buno obw'ensi tubutambuliramu, naye wakati mu kubutambuliramu waliwo ekiseera ekigenda okujja nga kitwetaagisa okubeera nga tusunsulwamu, okubeera nga twawulwamu. Abalungi badde bokka n'ababi badde bokka. Awo buli muntu olyoka omanye mugabo ki gw'oteekeddwa okufuna. Bw'obadde okyali ku nsi, kiki ky'okoleredde? Omuvubi bw'amala okuvuba, ekyamazima si byonna nti abitwala, si byonna nti biba birungi gy'ali, naye ebirungi abijjamu n'abiteeka ku sayidi gy'asiimye, n'ebibi n'abijjamu n'abiteeka ku sayidi gy'asiimye, kubanga tebiba byakukozesa, tebiba na mugaso. Naffe abaana ba Katonda bwe tutyo bwe tuli, nga tukyali ku nsi kuno, batono nnyo abategedde ekyokukola, batono nnyo abategedde nti Yesu ye Mukama, batono nnyo abategedde nti waliwo omulokozi w'abantu bonna,
n'ekiseera kigenda kujja mwattu abo abakitegedde balibeera n'okujaguza, balibeera n'okwebaza kubanga balibeera bawangudde. Yensonga lwaki buli muntu ali mu nsi muno kino kyekiseera amanye kikyateekeddwa okukola. Kino kyekiseera ekyokwewaayo eri Mukama waffe Yesu Kristo, ekyokwatula nti Yesu ye Mukama, ekyokwatula obulokozi kubanga kyekisumuluzo ky'obulamu. Buli lw'oyatula nti nno ndokose oba olongoosezza ebintu byo byonna, omuntu alokose amanya amakubo amatuufu, ayawulawo ekirungi n'ekibi ku ludda lwa Katonda. Omuntu alokose abeera yeekubidde ekkubo eddungi. Yensonga lwaki ekiseera kiri bagenda kwawulamu. Gundi nadda ku ludda olulala ne gundi nadda ku ludda olulala. Ekyamazima buli omu n'agabulwa empeera ye. Yensonga lwaki tulina okumanya nti nga tukyali mu bulamu buno obw'ensi tulina okufuba ennyo okutaasa obulamu bwaffe. Tulina okufuba ennyo okulongoosa obulamu bwaffe kubanga si bonna nti balungi. Bw'oba otambula oteekwa okutambula ng'omuntu alokose. Bw'oba oyogera olina okwogera ng'omuntu alokose bw'ayogera. Omuntu atannalokoka ebigambo ebimuvaamu mwattu ye tebimwesitaza na kumwesitaza. Ebigambo ebimuvaamu ye buli kimu alaba nga kirungi. N'ebikolwa bwe bityo bwe bifaanana. Ebibavaamu buli kimu alaba nga kirungi weewaawo nga si kyekisaanidde. Yensonga lwaki buli muntu alina ebbanja ery'okwatula Mukama waffe, ery'okwatula nti nno Yesu ye Mukama, Yesu y'ayinza byonna, Yesu ye kkubo n'amazima n'obulamu. Era mu kiseera kino tulina ebbanja ddene nnyo baganda bange abampuliriza okumanya nti nno waliwo ekiseera eky'okusengejja. Akasengejja keeyambisibwa nnyo okubeera nga kajjamu ebintu ebiteetaagisizza mu ebyo ebirungi. Era yensonga lwaki ne Mukama waffe Yesu Kristo wano yakozesa bakiyita kiragala wano mu Bayibuli ey'Oluganda, weewaawo ng'ey'Oluzungu kayita kaneeti. Neeti eno yeeyambisibwa okubeera nga abavubi bavuba ebyennyanja mu nnyanja. Ne bw'amala okuvuba ng'awaludde n'atuusa ku ttale atandika okulondobamu eby'omugaso, n'alondobamu ebitali bya mugaso, n'ayiwa eri. Naffe nno bwe tutyo bwe tugenda okubeera. Bayibuli wano mu lunyiriri olwana mu 9 lugamba nti bwe kityo bwe kiri ku nkomerero y'ensi. Bamalayika balijja balyawulamu abantu ababi mu batuukirivu. Balisuulibwa mu kikoomi eky'omuliro mwe muliba okukaaba amaziga n'okuluma obujiji. Nti bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi. Bamalayika balijja balyawulamu abantu ababi mu batuukirivu. Ekiseera kigenda kubaawo era tukirinda. Abantu ababi bagenda kwawulwamu mu abo abatuukirivu. Awo gwe ng'omukristaayo yensonga lwaki oteekeddwa okwebuuza wakati mu kwawulamu ndibeera wa?